Abalabi baffe abalungi ab'omukutu Celeb Jazz ne KingSmith mbaniriza olunaku olwaleero mu programu yaffe ate emanyiddwa nga embeera muno mwe tutunuulira abantu ab'enjawulo bayita mu mbeera enyigirizibwa era nga bavaayo ne batukubira omulanga ne batuyita okuyita ku simu zaffe zino wammanga nabeera nga batusaba okujja okubayambako so olunaku olwaleero olw'omukyala okusinzidde eno kalaakamu eyatukubidde akasimu n'agamba KingSmith n'embeera gye mpitamu ey'enjawulo naye nga nja kusaba ojje mbeeko abantu benjibuulira owulire ku lugero lwange osobola osanga abawagizi bo abalabi bo banaavaayo ne basobola okuba nga bakola ki nga batuyambako oba nga bannyambako. Essimu zaffe ez'obuyambi eri 0777 02 34 05 endala eri 0751 31 17 31 munneeyungeko ku kaalaate kano akamu gye tuzze okulaba maama ono ow'abaana abana gwe bagenda okugoba mu nnyumba embeera gy'ayitamu tube nga tugenda mu maaso. Puroguramu yaffe bagiyita embeera kwennyinnyini kwe tuli neegattaako tweyongereyo. Abeeno sibyota nno maama bulungi wano we tutuukidde Bane bannayuganda bange abalungi kimanyi mulina emitima egiyamba era muyambye abantu bangi nnyo nga etwadde tujja tukola wano nga tuyamba abantu ab'enjawulo so nja kusaba bamaama bassenga bataata ab'emikwano buli omu gy'oli ow'ekikumi ow'ebibiri ow'ebisatu ow'ebina ow'emitwalo ebiri tuve tusobola okuyamba maama ono so okulaba nga ate tumujja mu mbeera gy'ayitamu towerabira puroguramu kwe tuli bagiyita embeera era munneeyungeko mu mboozi yaffe olunaku lwaleero nga tugenda ewa maama ono abeereko by'atunnyonnyola. Maama gyebaleko kale maama yeffe wakubidde okujja okulaba nga tuwulizaako ku mboozi yo ng'era tutuuse kale maama naffe okukusanga tugenda kuyingira oba tugenda kutuula wano wabweru simanyi naye wawo weyagala tunyumize emboozi tuyingire munda kale munneeyungeko nga bwe tuyingira munda tulabe ate embeera bweri mu maka gano. Kale abalabi baffe ab'embeera nyongera obbeeyaniriza n'okubeebaza okuba muno omutwekuumirako wano wenyini ku mukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz amanya nze KingSmith era ng'olunaku olwaleero mu puroguramu yaffe ey'embeera ngezaako okulaba muno ntuukira abantu abo bayita mu mbeera embi ate mwe bannayuganda bannange nange nga kwotadde nituva nitusobola nga tubadduukirira nga tubayita mu lunaku olwaleero waliwo omukyala yantuukidde n'angamba embeera gy'ayitamu si nnungi emunyigiriza y'amaziga n'okukaaba era we ntuukidde ng'ewaka waliwo abaana bana naye yennyini nyini naye ng'ewaka nga bw'olabye embeera si eri awo ennyungi nnyo so ngenda kuba mubuuzaako atubulyeko ku mboozi ye era yeetaaga tumuyambe ekitya naye nja kukujjukiza muno ow'ekikumi ow'ebibiri ow'olwataano bannayuganda netuyambye abantu bangi nja kukusaba oveeyo odduukire omukyalo ono mu buli ngeri yonna esoboka. Maama nkwaniriza osiibye otya eno bulungi mugyebali amannyako gwani nze ebbira za ujiya ng'olina emyaka ng'emeka 29 wajja otya okuba nga oli mu mbeera ng'eno tunyumizeeko ko olugero eno embeera yendimu bange saayagala okukola ki kugibeeramu naye ebintu byembiseemu ebika by'amaziga mbuza ntya baana nambakuza ntya omusajja yansulawo sirina kyenkola ntunda amazzi tegatambula kiri awo embeera mbi ddala. kambuuzeemu wano tukusanze wajja otya okuba nga wawobeera omusajja yansanga asudde ebintu wabweru n'anyamba andeeta wano mu nnyumba ye naye kusasula nsenze siziraba $5 siziraba wano mazeewo bbanga ki najja gwokubiri so wano ennyumba eno gye tukusanzeemu esasulibwa ssente mmeka $5 naye nazo tezirabika n'okulya nako tuli awo tetuli awo olusi tusibirawo abaana obalaba nga bwebafaanana buli kimu kiri awo njosa nayo ka bizinesi embeera nga njiyanyako sobola okuba nga mbaliisa babeerewo. abaana bano taata waabwe ali luddawo omusajja yandukako yagenda simanyi gyali mwali mubeerawa nga okyalina omusajja ono watanakuddukako naye tubeera kasubi mwali mubeera bonna baana ba taata omu
Ekyamuleetera omusajja okuddukako. Simanyi oba mbeera simanyi ki oba ki simanyi. Wakeera bukeezi like tunyumizeeko like ki ekyabeerawo ddala ddala abantu basobole okutegeera. Ye yagenda bugenzi tewali kyeyaŋŋamba twali tetuyomba na kuyomba. Ye yagenda bugenzi okuva gwolwo takomangawo. Osuubira omwami ono yalinayo omukyala omulala oba? Era alinayo. Omukyala ono gw'alinayo wali omumanyi? Amulabako omulundi gumu. Nzaddemu musisikana. Wamusangawo? Mu kibuga. Kati gwali okyabeera n'omwami ono mwali mumaze ebbanga ki nga mubeera mwenna nga muli bafumbo? Myaka nga 10. Gye mwali mubeera mwenna mwali mu bufumbo obutukuvu oba just mwesanga bwesanga? Twasanga bwesanze. Kati kambuuzeemuko ozze ng'obeera mweno embeera taata w'abaana bano akuddukako bbanga ki emabega? Omwaka gumu genda kuggwa. Kati nojja n'ova e Kasubi n'olyoka ojja n'obeera wano ki ekyakuggya e Kasubi gye wali obeera? Andi e Kasubi baatukasukira ebintu wabweru katono omusajja natuyamba tujje tubeereko wano. Olwatuuka ne gamatandika okuba ng'okola ki ng'osasula. Kati eri mwali temusasulayo ekyabakasusa ebintu wabweru lwali? Andi yali yagenza ate nga teyasasula ssente emitwalo nga 2. Kati nojja nawe bakasukira ebintu wabweru? Katono omusajja natusasira tujje tubeereko wano. Kati omwajja wano n'abaana bo mubaddewo mutya mbeera ki gye mubadde muyitamu? Ntambuza amazzi ntunda kidomoola 10 oluusi tegatambula nabagula tobalaba. Mbeeraawo oluusi tusiiba ne tusula oluusi abanyakyalo ne batuyambako ne batuwako ku mmere weebatyo. Kati zo ssente z'okusasula ennyumba eno gye tukusanzeemu z'ozijja? Era sirina era amanja era natera okufulumya wabweru emindu. Yakubanja emyezi emeka? Myezi 6. Myezi 6 gy'obadde wano? Bannange embeera yeeyo mwe tuli era y'embeera y'omukyalo ono nga bwe muwulidde. Alina abaana 4, omu ku bo alinamu n'obuzibu tayogera tatambula naye ng'agenda myaka nga 10 era gwe muwulira ali awo akuba engalo. Ali mu nnyumba eno kazigo kamu kwe basula nga emulaba ebikunta n'akafaliso tekalinaako lugoye n'akatimba ndooza mukalaba wansi wennyimiridde watudde waliwo kaveera. Abaana bantu balina kyakulya naye kimanyi bannayuganda bannange muli bantu basaasizi nnyo 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 nnyo. Kimanyi muli bantu ba mutima mulungi era nja kubasaba muveeyo ow'e10 ow'olw5 ow'e2 so okuba nga tudduukirira omukyalo ono n'abaana be. Abaana balungi ne balina embeera gye bayitamu ey'ennaku, embeera etali nnungi. So nja kukusaba bamikwano bataata bamaama baganda bange bakojja basenga nena gye muli ng'osobola okufunayo olw5 ekitone ky'osobola so tutandika nga tubayambako mu bintu eby'enjawulo. Karenti kababanja emyezi 6 ennyumba eno ya5,000 tebalina kyakulya tebalina wakusula wansi olabyewo engeri gy'erimu obasaasiza obasanga n'ebirwadde biyinza obbakwatira awo. So tuveeyo tubayambe. Ennamba y'okuyitako eri 0751 31 17 31 0755 31 17 31 0755 31 17 munsonyi mbadde nkozeemu ensobi neri 0755 31 17 31 nenga tukyagenda mu maaso n'emboozi y'omukyalo ono okwongera otunnyonnyola embeera gy'ayitamu. Kati katubuuzeeko ebyokulya bye mubijjawa n'abaana bano naddala kati nga ggwe maama ggwe taata? Nga bannakyalo oluusi batuyambako ne batuwako. So kati emabegako abadde tetunnajja mubadde mulyaki? Ugambye mbadde ntundako amazzi getufunako ekyokulya. Kati ndaba amazzi tebakyalabika kugula. Kati ate no mu mbeera ya COVID obaddewo oti? Mbeera ya COVID mbeerawo nga tusiiba tunywa amazzi ne tubeerawo ne tusula. Abaana bakaaba tolina kyakukola. Wujja n'osaba nga tolina kyofuna. Abakukyalo oluusi ne bakuwaayo basasira abaana ne bakuwaayo ku kawunga. Tebanywa obuugi n'amanda oluusi zifuna ez'okugula amanda
tusobola okubeera awo ne tulina gye twalidde tunywa amazzi twebaka naye nga abaana bo bakaabira ddala nga sirina kyakukola sirina mulimu gwe nkola embeera nensuukako nga sirina ddala magezi gonna mama nkole kino oba simanyi nembeera awo ndi confused nga sirina kyesobola okukwatako sirina gwe manyi eno oluba kuzaalawa ndi Wakaseese naye ko abantu bonna bonna e Kampala gye bali naye simanyi we babeera ate ono omwana ye yaba akyono omuto gwe tulaba ono ye mukulu wabo bonna namuzaala nga mulamu naye bwali awezeza emyezi 4 awantandika okuzondowala bwatyo kati bamutwalako mu ddwaliro lwala mu ddwaliro bagamba talina buzibu naye bagamba amutwaleko wa ebutabika naye sirina transport antussaayo ye amanya ge yange emumbere amudaani kati ye like atambula ayogera kiki ayavula bwabuzi tayogera nenga alina emyaka 10 omufunyeko ku ddagala lyonna lyonna eryokumuwaako eddagala ndi mukyuma bamuyisaamu ne bagamba talina bulwadde tetemagana okumuwa eddagala kati ali awo so abeera wakola kyaso ategeera like waba ayagala okweyamba oba kyabitegeera ng'obimugambye talina kyategeera Amudaani oli otya Amudaani oli otya embeera yeeyo mwe tuli era y'embeera gye tuyitamu ewana e Uganda mwana myaka 10 ngaawo omulaya Amudaani talina kyategeera talina buzibu bamutwala mu ddwaliro nga talina buzibu naye ali awo mama tasobola mutwala butabika tasobola nako kuba gyamutwala kubanga embeera gy'alimu tesoboka so nja kuvayo nkubire baganda bange mwenna bannayuganda abaana b'omulanga oyo mbasabe tuve tuyambe famire eno mu buli mbeera eno neesoboka waliwo abato nabo ngenda kuba mbabuuzaako naye ng'embeera ekaabya amaziga embeera mbi nnyo nga gyenkomeza basibirira amazzi basulirira amazzi maama takyakola ab'okukya bagezaako Buyambi ne nabo babeetamiddwa ennyumba eno gy'olaba gye tulimu akaziga akamu baba banja emyezi 6 so nja kukusaba gwe naatulaba kyonna ky'oba osobodde ow'ekikumi ow'ebibiri ow'ebisatu oveeso okwamu noddukirira maama ono asobola munno at least naye embeera ye oba obulamu bwe bukyukamukko abaana akaliri obuliri bwe basula ne maama waasula kwegamba embeera ekaabya bukaabya maziga naye nga mbuuzizaamuko maama gwe wandyagadde abantu bakuyambe batya okunyamba mpeerengawo ka capital emitwalo 30 mbeere nga neeyiya sente zino bw'ozifuna oyinza zikolamu ki okweyiya nsobola okukola akadaala nteekawo omunyaanyanya olukutyayo amanda owulira gwe kyoyagala kandi mbeere nga neeyiya okubeera ewaka si kirungi abaana babeera awo bakutunulidde tolina kyokola tolina kyabalya byonna nga bikutunulidde kati ye lwenti yoyina pulaani kyeza okumufuna kubanga ye naye ogambye bagala kugoba mu nnyumba era simanyi sinza balimba simanyi so njagala otune mu kamera awo osabe bannayuganda abakulaba obuyambi bannayuganda bonna abali eyo mbasaba mbagayiride ku maviivi gange embeera gyendimu yakukaaba maziga sirina kyendina naye mbasaba busabi mbe mwene embeera nange mbeere ng'abalala sibira amazzi buli kimu tekiri awo abaana bali awo balina okusoma n'okusoma nako ne kulema tebasoma bali awo ekyokwambala kyennyini kibula tesirina mulimu gwenkola ade mbasaba busabi munyambe mumbeeyo ku sente bwe nfunyeeyo sobole okubeerawo ng'omuntu embeera yeeyo mwe tuli nenge ennamba ez'okuyitako obweyina obuyambi bonna eri 0755317 31
oba 077 73 02 34 05 023405 enamba ezo zange era nga nja kuba ntuusa obubaka bonna eri famire eno okusookera muno tugibbulula mu mbeera eno gye bayitamu. Njagala yongera obbeebaza mwenna n'abantu betuzze tuyamba. Maama akyatunyumizaako ku mbeera gy'ayitamu n'abaana bano n'engeri taata gye yagendamu. Obadde okyatugamba ku bya taata ki ekyamuddusa okuba nga ava ewaka? Ekyamuddusa yagamba yettazaala abaana abalema esinga omuddusa mu maka kagenda afune abaana abatali balema azaale awalala n'embeera nga emulemi okutuliisa nga tagisobola okutulekawo n'agenda. Taata ono yali akola mulimu ki? Yali asomba mugugu mu tawuni kati simanyi kyamutuukako. Bye bino ebintu byokka bye mwalina mu nnyumba eri nga tonnabakanyugira bintu wabweru? Era bye twali tulina byebyo. Kati abaana bano basula wa babeerawo batya? Abaana mbeera basula wabi era tebalina mufaliso era wabi wannyini. Basula ku ki kati? Obufaliso buliawo, omufaliso gwayulika butonotono bwe buti nga tosobola kusulawo omuntu nga weegomba. So wandyagadde abakulaba bakuyambe batya awo ku ky'abaana ng'ebyensula? Anyambye ku byensula, mifaliso nebyosobola okwebika n'engoye ez'okwambala. Bamaama mwenna abatulaba nkimanyi mbuno abazadde bangi muli eyo mulina engoye eziri extra, engoye z'abaana bammwe ezabalekawo abamu musobola otugulirako ku ngoye n'emifaliso. Akafaliso negiba emifaliso ebiri negiba esatu negiba ena, tujja kuba tweyanza nnyo era tujja kuba tusaba Mukama abawa omukisa mwenna abalaba programu eno. Nammwe mwenna agenda ovaayo ogamba Anze Smith nkuteyo akafaliso kaako kabatwalire, nkuteyo essaati, nkuteyo empale, nkuteyo kasukaali, nkuteyo akawunga, nkuteyo ettooke, bibyo bibatwalire. Osobola okulaba muno artist embeera yaabwe egezaako okukyuka naye ng'abaana nga embalaza ebifaananyi by'emifaliso butundutundu tekyalina mifaliso wabula sponge bitundutundu kwe basula. Ennyumba eno mwe tuli amazzi gayingiramu era nga newenyimiridde kati wansi wafubutukayo amazzi waliwo kiveera. Yeyo embeera mwe bayita era oba olaba amazzi gaago gonna wansi omuto waatudde gavaayo wansi w'olinnyawo ennyo. Omuto oyo gw'olaba y'atategeera bulungi taata eyaviirako taata okudduka mu maka gano naye nga ne maama tamanyi buzibu ki bwatuuka ku mwana no kuba omwana ono yamuzaala ategeera bulungi, si kyo maama? Yali ategeera bulungi olwo lwe yava ne ku mabeere n'abeera awo nga talya tayonka paka kati watuuse asosola emmere buli kimu takirya. Kati obadde omubeezaawo otya omukwata otya akolamu naakola byoyagala akole? Oba nfunye ku kasente mugulirayo ku byayagala. Biki byasinga okwagala? Muceere n'amata byasinga okwagala. So yeeyo kayokayoka embeera gy'oyitamu ekunyigiriza, waliyo embeera endala gye tutayogeddeeko? Mbeera nyingi enyigiriza naye byonna sisobola bimalayo. Tofaayo tubuulire. Naye okuba simanyi bulungi luganda bingi byembitamu naye sisobola bimalayo. Lulimi ki lw'osobola okwogeramu ebintu bino? Manyi lwewaffe lwokka. Tofaayo tubuulire tunnyonnyolemu embeera gy'oyitamu mu lulimi lw'ewammwe. Temusobola bitegeera. Abatulaba bajja bitegeera kubanga at least bamawanga genja ate bonna bannayuganda. So at least mbigambo nga 10 mu lulimi lwo olw'ewaka ngezaako okunnyonnyola embeera gy'oyitamu maama. Osanga waliyo muganda wo anaaba akulaba, wanaabayo maama n'aba akulaba nga naye yava Kasese ng'ategeera olulimi luno n'avaayo n'asobola okuba nga akuyamba. Nange kennyini sirina zakwambala ndi awo entambula bansekerera, buli omu ansekerera ku kyalo byenyambala n'abaana bennyini naye ngembulira nga nswala mbulira sagala nakuva wakka mbeere mu nnyumba paka. Ate nga mu nnyumba temuliimu kyakulya? Temuli kyakulya. Mumaze ebbanga ki nga temulina kyakulya mu nnyumba muno? Okuva COVID we yatandika tuli awo. Baganda bange abandaba ku mbeera
nja basaba amaziga nange mpulya gampitamu ku mutima nja basaba so kuba ntugule oba muceere oba kawunga oba ttooke so digulya ku famire naye tugisanyuseeko efuneko ku kyokulya. Buuza maama abooluganda b'omusajja batata w'abaana bano bo bamanyi wali batuukiriddeko bakuwako buyambi bw'abaana bano eb'ekika kyabwe? Tewali n'omu anyamba. Naye nga bo bamanyi? Mbamanyi. Wali batuukiriddeko? Nali ntuseeyo. Watuukayo bakuyisa mu mbeera ki oba bakola ki? Tewali kye bankola naye nabo nga embeera gye balimu si yeeyagaza. Bo mbeera ki gye wabasangamu? Naye nabo balinga nze nga bundaba. So bakugoba bugobi? Tebangoba, banyaniriza naye abo embeera zaabwe si ze ziri awo. So gwe noweesituranga maama n'ovaayo n'abaana bo? Nenkomawo eno. Kati owakomawo eno okuva eyo watuukirawo? Awo natuukira Kasubi oba atufulumiza ebintu we natuukira. Nange embeera bwetyo bweri wano mu maka gano. Njogerako n'abaana abali mu maka gano, omu ku baana adda ku ono atategeera bulungi ekigambo ekisagala kikozesa but embeera mwali yeeyo so omudescribinga jangu wano bebe kanjogereko naye yatubuulire embeera ewaka gye bayitamu eryetya. Oli otya? Jendi. Amannya go gwani? Muhindo Sumayi. Ani? Muhindo Sumayi. Olina emyaka emeka? Myaka 8. Kati wadde oyagala abantu abakulaba bakuyambe batya mami oba bayambe batya? Tuyambe batwagala emmere mu muceere n'amatooke n'ennyama. Oli oyagala kulya ku muceere n'ettooke n'ennyama? Mumaze ebbanga ki nga temulya mmere wano? Mubadde muyina ekyokulya wano ewaka? Nedda. Ate temuyina? Kati ate okwebaka musulawo? Wali. Wa? Awo. Musula wansi musula ku kitanda? Tusula wansi. Ki kye muteekawo wansi nga temunneebaka? Ebigoye. Muteekawo bigoye? So wadde oyagala abantu bakuyambe bayambe batya ku kyokusula? Mufaliso ne bulangiti. Ntunula ali mu kamera obasabe. Gambe bassebo ne bannyabo badde nsaba naffe batugeyokoko obagambe. So ne bannyabo badde tusabayo ku mufaliso ne gundi ne bulangiti n'amasuuka. Kati ate okwebiga musula bamekaawo wansi we musula? Tusulako 4. Bana? Gwe naani naani? Ono n'oli nange n'oti. Kati ate okwebikkamu ebikka ki? Buli omu abeera n'essuuka ye. Kisa temulina blankiti? Wulira embeera eyo. Kati ate enkuba bw'etonnya muwulira muti amazzi gabayingirira? Iye. Kati ne mubeera nga mukola ki nga gayingidde? Mugase na busenyi oba muyimirira buyimirizi? Tugasena. Ne mugakola ne mugateekawo? Wabweru. Ne mugayiwa wabweru? Muddamu okwebaka oba temuddamu kwebaka? Tuddamu. Ng'enkuba ekedde? Iye. Bannange mwenna abatwala bannayuganda ndowooza embeera mugiwulira abaana bano gye bayitamu. Atleast omufaliso tusobola okukikola, atleast akasuuka, atleast ka bulangiti tusobola okukikola nekikola ki ne tuyamba abaana bano. Amazzi gabayingira mama bamanja emyezi 5. Mama osasula ssente mmeka wano? Mitwalo 5 gy'osasula wano. Bakubanja emyezi emeka? 6. Emyezi 6 gy'emitwalo 5, 10, 15, 20, 25, 30. Gy'emitwalo 3. Wenkisobola okugezaako gisonda ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebisatu njagezaako kukubira omulanga oveeyo tusobole okulanga tuyamba famire eno. Abaana bano abato tebalina waakusula, tebalina waakubeera, tebalina kwe basula, tebalina kye beebikka, n'endwadde zijja bakwatira wano, tebalina kyakulya. So nja kukubiriza omuntu yenna n'atulaba oveeyo odduukirira abaana bano, obeeko ettaffaali ly'oteeka ku ggwanga Uganda. Bamaama, bataata, bakojja, basenga, mwenna gye muli linaabeera essanyu lyange, linaabeera essanyu lyammwe okulanga tuleesa ebintu ebyo wano ate tubateekako essanyu ku feesi. Ennamba ez'okuyitako kwe kuli ya 0755317 17 nga bw'ozaba wansi oba 07302
3405 yonna gy'onooba oyiseeko ojja kuba osooka nga tutuukako, era obubaka obwo n'obwo tutisse tujja kukwata ekkubo tubuleetere famire eno mu bujjuvu bwabwo, era tujja kuba tusanyuka nnyo 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 nnyo. Gw'ayagala okuba nga ontuukira ku ssimu ezo, nja kuba neesitula nze naawe tujje tulabe nga tetubaako kye tukyusa ku famire eno obulamu bwabwe. Nkyali KingSmith oba Shadik Smith wano wennyini ku mukutu gwaffe ogwa Celeb Jazz, era nga program gy'olaba bagiyita Embeera.